Oluvannyuma lwa KCCA olunaku lw'eggulo okuleeta ekiteeso okusimbira ekkuuli akolanga akulira oludda lw'ekikugu mu kitongole ki KCCA Engineer Andrew Kitaka obutagenda mu maaso na kukulemberamu nteekateeka za kuyita mu bajeti y'ekitongole. Olwaleero abakozi b'emirimu gy'ekikugu mu KCCA beebalamye olukiiko lw'abakansala olutudde. Kino kyaddiridde ebbaluwa ez'enjawulo ezaaleeteddwa eggulo nga ziraga nga Engineer Andrew Kitaka okusinziira ku mateeka bw'atakkirizibwa kukulemberamu nteekateeka za mbalirira ya kitongole olw'ensonga ebbanga lye mu woofiisi ng'akola akulira abakozi mu KCCA lyaggwako dda. Baayisizza ekiteeso kya kwebuuza ku minisita wa Kampala ne ssaabawolereza wa gavumenti ng'olunaku lw'eggulo ttiimu eyatumiddwa ng'ekulembeddwamu amyuka Lord Mayor Kansala Sarah Kanyike ne Kansala Alan Nshimye owa Law Society babuulidde olukiiko ebyavudde mu nsinkano ne minisita wa Kampala Betty Kamya. What I just confirm is that the minister also agreed that the period of 6 months acting as required by the public, by the standing orders had expired. That one she agreed. Siteka ulikwata offside n'oba musambi mulungi nnyo n'oba ng'onywesa goolo otya kasita bakwata offside obeera offside. So kati etteeka lyabakuta offside naye nga libakuta offside nga minisita yaba obuvunaanyizibwa akimanyi. Mwami Yoweri Museveni nga president naye akimanyi nga appointing authority. Wano abakiise bakubaganya empawa ku kye baba bazzaako. I propose that yes, until we then resolve that issue, we may not be in position to proceed. Your Worship, I want to be of the view, if I'm supported by the majority, that your office rise to the office of the Speaker of Parliament. Wabula Lord Mayor era avumiridde ekyabakozi b'emirimu gy'ekikugu mu KCCA okwesamba ensinkano y'olwaleero. Lukwaga abalabudde obutagezaako kukukutana bikwatagana na bajeti ya KCCA. Main road bagimanyi etteeka lyeroogerako ye authority. Naye bayinza okukozesa olukujjukujjuga nti bakole panya minisita agikukuse bagitwale mu parliament gyalo kubakakasa mukyala Betty Kamya tujja kukusangayo yonna mu parliament onogitwala. Kitegeerekese ng'olwaleero yebadde ensaleesale w'oludda lw'ekikugu okuwaayo bye balowooza tibisaana okubeera mu bajeti ya KCCA ya 2021 wabula nga bakansala ne Lord Mayor bategeezezza nga bwe bagenda okusaba minisita w'ebyensimbi abongereyo akadde nga beesigama ku ebyo ebizze bibaawo. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.